Jendi mkwano, how are you? Owulira otya gw'olinawo Benz e Kampala? Benz oba Range Rover? Range Rover. Olabye ebigambo Range Rover. Okay. Mpulira bulungi mkwano. Okay. Yes, but at least you've seen the video. Okay. You've seen the Range Rover in the video, so I won't say much. Okay. Was it a gift or? Katinga yonkugamba kino wagirabyeko mu video. Sagala kujogerako nnyo. Yes. How does it feel mu myaka emitongo ovuga Range Rover million? Oli otya banti ku myaka emito oli known, you have a Range Rover. How do you feel? It feels good. Nenga wenkugambye wagirabye mu video, so banange. You're excited? Yeah, okay, I'm excited. Okay. Let's talk about you, the video that is trending. You told abasajja abasiraamu. Why? No, sir, actually, I didn't mean to sagala abasajja abasiraamu nti sibaagalira ddala. I explained nengamba if maybe worse goes to worse. Ng'omusajja gwe nina okufuna musiraamu. Naye ng'alina all qualities zenjagala, ng'alina all qualities zonna nga wenzaagala. Of course mba nina okugenda naye, because ekintu kye weetaaga mu bulamu omuntu akutegeera nga mwetegeera, omuntu alimu ebyo ebintu like package gy'oyagala. So in case musanga, of course mba nja kugenda naye, naye kye ŋŋamba nti naye aba kyena explaining nti no kiba tekijja kumpisa bulungi, mba nja living in denial because kiba kijja kunnuma for the future, kuba nze ngenda okuzaalamu nga ngendo getting in contact with you as a partner, mba expecting a match. So sisobola tunula just here. Kati biba bino yingiramu abaana, bino yingiramu okwewasa and all that. Mba nja living in denial because mba nkimanyi sijja siramuka, and for my kids kiba kijja kunnuma nnyo kubanga tebakulira mu ddiini lyange. But saagambye mbu saagala era wembaabwa baki era saagala. So would like to marry a man nga ali mu ddiini? Yeah, a Catholic. Olinga agobye Mudra mu bufunze. Kuba Mudra tumanyi nti musiraamu. Mudra talina wajjira wano. Alina wajjira kuba everyone is saying he's your boyfriend. Everyone, not me. Yes. So he's not? He's not my boyfriend. Ngabo Gambia, everyone is saying that, not me. So everyone is okay to say everything they want. Kyonna bye baagala but nze mukwano gwange. Okay. Ate naye akyogedde making a clear nti mukwano gwange. What's really happening? Because kyeka mwe ababiri temukyali nnyo nga we mwali edda. What's really the problem? Why are you saying that? Mbiraba. Really? Just suddenly otandise omwegaana. Oh, bambi. Ng'olayingidde TNS. No. Sisobola simwegaanangako, kyobola nkugamba nti mukwano gwange. Oli nze ye nga bwe mbagamba bulijjo. My best friend. Sisobola. Bagamba nti oba Jeff yagambye omwegaane nti yetajja kumanejinga ng'olina boyfriend. Shate bwe bagamba nti no mboli ye kwegamba nga bwolaba nti ssomero nti headmaster. Of course buli omu abaako n'obulamu bwe nga naye walina obulamu bwe ne mukyala we tasobola ayingirira bwange. Because, you know, but still, nze tanganangako omuntu yenna Jeff. Okay. Yeah. Simanyi bwebyo naye nze Jeff tanganangako omuntu yenna, and Mudra is still my friend. He's a very good friend. In fact, nerero kumakya nayogeddeko naye. Okay. Yes. TNS eri etya? Banaye TNS nungi. It is very good. Danag. You can see the work. I have a new song called Whiskey Twagala Sente. It's actually going to be the national anthem ey'abakyala guno omwaka 2024. Nga omukyala agamba bugambika akwata bukwasi kayimba n'akasindikirwa omwami n'amugamba omunaye ava pisi eyagambye nze si bigambo byange. Twagala sente teri kirala twagala sente. Ekitegeera. So I have a remix with Banley, Amazali Day, it's already out. Nina Whiskey and more other projects coming. I have a collaboration that's coming with a surprise artist mujaba mumanya very soon. Okay. So bintu bingi nnyo kyobo manya. I have like 6 videos already done. So manya, it's going to be work this time round, like back to back. Yeah. So today bantu comparing because bijjo banonye omuntu afitting am TNS ade mbigere bya shibanga baleeta nga tebajja negwe mwenna muri beru mwenna muyina emibiri olina energy ng'eyo. energy.
Hey, I'm humbled. Totidde ebivumo bigenda vaayo nga gwe replacement ya Shiba. Ate nze banvumira ki bannaye? Nze nkoze ekyati. Abamanyi Sisuubira nti basobola okunvuma. basobola. Maama. Simanyi awo naye sisuubira. Oba weesize maanyi go. No, Mukama yagaba. So that's what I know about mwebyo ebintu. Kyoba olaba nti no, mbaddeko mu industry naye abantu bantegedde nnyo right now. Ate it has been a journey. Tekyakajja buzimbu ne kikuba no. So I believe in God's timing. Mukama akikoze lwa nsonga. So I'm here by the grace of God era ndi wano Mukama kyemanya ajja kunsobozesa okumalako. Abantu basuubira 2024 because of new management ennungi y'ogw'omu ku bawala abalungi mu industry between I not going to face the challenges ezo nga buli omu ayagala okuwa olimbo olwakabe ayagala kwefunira kweza mu byebyo byakukwanakwana. Asisuubira because the manager wange amininga business so tosobola manyira muyimbi we. Yes, tosobola manyira muyimbi we. Yes. So what I know, tebasobola kumanyira because it's actually business. If you go off road, nzo batonkwasa. Manager muli bwa manager oba kinagenda keri mu. Oli taata wange. Namulaba nga nkyali mwana muto nnyo. I think I was around 18 or 17 years. So he's a father figure to me. Era up to now he's still a father figure to me. Kati nze akyandaba nga kali akaana akato. He can never, I don't think. Abasajja batuuka taata n'afuuka sugar daddy. No, he can't. Not him. Okay. Birabi mwena basuubire ki era abawagizi bw'abubaka ki babeeri basuubire ki? Nga we mbagambye I already have like 6 videos done. 24 bannaye mwonna erinde nzize n'amaanyi back to back. Projects mwe ziri already tuzirina nyingi. So just be ready for the fire coming. I am so ready for you this time around. 2024. Bannaye simanyi nakumanya. Eza ntukubamu concert yawe? Yeah, Listen.